abakulu twetaaga Katonda atujjukire, abaana beetaaga Katonda abajjukire. Era nzikiriza nti mu kusaba n'okwegayirira Katonda agenda kuba akajji. Mu kusaba n'okusiiba n'okwegayirira okwa Maaki Katonda agenda kuba akajji. Akajji akalimitinga ebyenfuna byo, akajji akalimitinga abaana bo, akajji akalimitinga justice yo. Omanyi nti waliyo abantu nga ne b'omuwaabira agamba ne b'onoowaaba nsango gujja kubeeraawo, ojja kubeera mu kooti, ojja kuzunga paka lw'olikoowa. Abajoozi bangi. Naye waliwo omulamuzi ali waggulu awo, bwe tumugamba nti tujjukire Mukama, n'omusango gwe baali bagamba toli gusinga nagwo ogenda gusinga mu linnya lya Yesu.